Hallelujah. Hallelujah. Lwaki tolamusa ku banneiba ow'omu maaso, ow'emabega, ow'okukono n'ow'okuddyo n'oluvannyuma n'otuula? Why don't you greet your neighbor in front of you, behind, left and right, then take your seat? Ate kikole ng'otaddeko ne ka smile. And do it with a smile. Show them some love. Mulage okwagala. Show them some care. Mulage nti ofaayo. Represent the Lord Jesus Christ, your boss, the right way. Mukamawo Yesu Kristo muchikire mu ngeri entuufu. Represent your boss the right way. Mukamawo muchikire mu ngeri entuufu. By showing some care and some love unto those neighbors. Ng'olaga baliraanwa bo nti obaagala era obafaako. Do what Jesus would have done if it was Jesus right there where you are. Kola Yesu kye yandikoze abakuba yatudde awo w'oli. I believe he would have loved them. Nzikiriza yandibaagadde. I believe he would even ask them who their name are. Nzikiriza yandibabuuza n'amannya gaabwe be baani. What their name are. Amannya gaabwe be baani. Did you take any trouble to know the name of the neighbor? Ofuddeyo okumanya erinnya lya miriraanwa wo. It's part of showing care. Kitundu ku kulaga okwagala. Neighbor mbuze nti kozi gwani. Ask your neighbor, what is your name? Kozi obeera wa. Where do you stay? Kozi gwe akolera wa. Where do you work from? Kozi gwe asula wa. Where do you stay? Waba mukyala mubuze nti kozi gwe mukaani. If the woman asks them, whose wife are you? Waba musajja mugende kozi gwe bawaani. If it's a man, ask them, whose husband are you? Mu bufunze oli mufumbo toli mufumbo. In brief, are you married or not? Kama feebazibwe nnyo. Praise the Lord. Ani awulira ngambeko nti amiina. Say amen. Once again, I greet you all in the name of Jesus Christ. Natena balamutsa mu linnya lya Yesu Kristo. And I want to thank God who has made it possible for you to come. Njagala okubaza Mukama abasobosezza okujja. I believe it was not by power, nzikiriza tegabadde maanyi gammwe, nor by strength, nor by mighty, si lwa busobozi bwammwe na buyinza bwammwe, but by the Spirit of the Lord, says the Lord. wabula lwa mwoyo wa Katonda bw'ayogera omwoyo wa Katonda. Glory be to God. Ekitiibwa kya Mukama. I said it is not by power. Ngambye si lwa maanyi. We are not here because we are the most strongest. Tetuli wano kuba ffe abasinga amaanyi. And that neighbor who did not come today, whom you don't see today, ne neighbor wo gw'otalabye atazze leero. Munange. Yeah. It's not because silwakuba nti yasembayo obunafu. It's not because they are the weakest or laziest, naye waliwo ekyamutayiza nekimulemesa. but something hindered them from coming. Amiina. Amen. Ngenda kusaba tugende nayo mu Bayibuli yo. Kindly go with me in your Bible. Ogenda mu kitabo bakita Ezekiel essula ya 37. In Ezekiel chapter 37. Ezekiel 37. Ezekiel chapter 37. Ezekiel 37. Ezekiel chapter 37. Ngenda kusaba wa screen naawe ebyandiko ebyo biteekeyo. The screen people, please kindly give us the scriptures. Kama ffe yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Isn't God good? Katonda si mulungi. Isn't God good? Katonda si mulungi. God is good. Mazima Katonda mulungi. And good all the time. Era mulungi ebiseera byonna. That same God. Katonda y'omwoyo. Who is good. Omulungi. He will make your life good. Obulamu agenda bufuula bulungi. And he will make your life sweet. Obulamu agenda buleetera okuwooma. In the name of Jesus. Mu linnya erya Yesu. Your life could be shower by now, could be sour. Obulamu buyinza okuba bukaawa we twogerera. But our God naye Katonda waffe will make it sweet. Agenda bufuula okuwooma. In the name of Jesus. Mu linnya erya Yesu. And I know what he's going to do. Era manyi kyagenda okukola. I know what God is going to do in your life. Manyi Katonda kyagenda okukola mu bulamu bwo. Manyi Mukama kyagenda okukola mu bulamu bwo. I know what God is going to do in your life. Obubadde bukaawa butandika okuwoomerera. That which was sour is going to become sweet. Kama ebazibwe. Praise the Lord. Ye Katonda akyusa obulamu. He's the God who changes life. Ate bw'aba akyusa teyeebuuza ku muntu yenna. When he's changing it, he doesn't insult or consult anyone. Ate oluusi bw'aba akyusa abypassinga ne system z'ensi eno. Sometimes when he's changing you, he bypasses the systems and the protocols of this world. N'abakumanyi tebagenda kutegeera Katonda ky'akoze mu bulamu. And those who know you will not understand what God has done for you.
ayakutandikako He who began the work agenda kumaliriza. is going to finish with you. Towulidde kye njogedde? You did hear this. Ngambye nti Katonda ayakutandikako The God who began on you agenda kumaliriza. is going to finish what is started. Olwaleero we twogerera Today as we speak, olabikanga atamalirizibwanga you look like you're not completed kubanga wakyaliwo ebirumira. because there are things which are not yet working. Wakyaliwo ebirumira. Some things are not yet working. Wakyaliwo ebitateredde. Some things are not yet right. Okulokoka walokoka naye naawe ebintu ebimu tobitegeera lwaki bikyali bwe bityo. Yes, you're born again, but some things are still out of order. So nga ate walokoka. Yet you're born again. Wangi? Yes. Genda nange mu Bayibuli. Go with me to the Bible. Genda nange mu Bayibuli yo. Go with me in your Bible. Ekitabo tugambye Ezekiel essula 37 chapter 37 olunyiriri olusooka. from verse 1. Agamba, the hand of the Lord was upon me, Omukono gwa Mukama gwali ku nze, and he carried me out in the spirit of the Lord, n'antwala n'anfulumiza mu mwoyo gwa Mukama, and set me down in the midst of the valley which was full of bones. n'anzisa wakati mu kiwonvu kale nga kijjudde amagumba. Ayaya. Yes. Verse 2. Olwokubiri. Come on, favors me. Praise the And he caused me to pass by them all around. N'agampisako kugeetooloola, And behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. kale laba nga mangi nnyo mu kiwonvu mu bbanga, era laba nga makalu nnyo. Oh my goodness. Katonda wange. And he said to me, N'aŋŋamba nti, Son of man, omwana w'omuntu, can these bones live? amagumba gano gayinza okuba amalamu? So I answered, Oh Lord God, you are the one that knows. Ne nziramu nti, ayi Mukama Katonda, gwe omanyi. And verse 4, Olwokuna. again he said unto me, Nate n'aŋŋamba nti, prophesy to these bones, lagulira ku magumba gano, and say to them, ogagambe nti, all dry bones, ayi mu amagumba amakalu, hear the word of the Lord. muwulire ekigambo kya Mukama. Verse 5, Olwokutaano. thus says the Lord God to these bones, Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda eri amagumba gano, surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. nti laba ndiyingiza omukka mu mmwe, kale muliba balamu. Yeah. I will put sinews on you and bring flesh upon you. Era ndibateekako ebinywa, era ndireeta ennyama ku mmwe. Cover you with the skin and put breath in you, and you shall live. Ne mbateekako eddiba, ne mbateekamu omukka, era munaaba balamu. Then you shall know that I am the Lord. Kale mulimanya nga nze Mukama. Verse 7. Olw'omusanvu. So I prophesied, Awo ne ndagula. and I prophesied Awo ne ndagula as I was commanded. nga bwe nalagirwa. And as I prophesied, Awo bwe nali nga ndagula, there was a noise, and suddenly a rattling, and the bones came together, bone to bone. laba ne wabaawo eddoboozi n'ekukankana kw'ensi, amagumba ne geegatta, buli gumba ku ggumba lyayo. Oh my goodness. Verse 8. 8. Indeed, I looked, and the sinews and the flesh came upon them. Awo laba ne ntunula, era laba nga kuliko ebinywa. Omubiri ne gujja, eddiba ne And the liggabikako. skin covered them over, but there was no breath in them. Eddiba ne liggabikako waggulu, naye nga temuli mukka mu go. Oh my goodness. Verse 9. 9. Also he said to me, Awo n'aŋŋamba nti, prophesy to the breath. lagula empewo. Prophesy, Lagula, son of man. omwana w'omuntu. And say to the breath, Ogambe empewo nti, thus says the Lord God, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda,
come from the four winds, nti jangu okuva eri empewo ennya oh breath, ayi omukka and breathe on these slain, ofuwe ku bano abattibwa that they may live. babeere balamu. Verse 10. olw'ekkumi Verse 10. olw'ekkumi So I prophesied as he commanded me, awo ne ndagula nga bwe yandagira, and the breath came into them, omukka ne gubayingira, and they lived ne babeera balamu, and stood upon their feet, ne bayimira ku bigere byabwe, and exceedingly great army they were. ejje lingi nnyo. Glory be to God. Ekitiibwa kya Mukama. My message today is a simple one. Obubaka bwange obwaleero bwangu nnyo, It is of two words. bwa bigambo bibiri. What does it say? Bugamba butya? It says, prophesy again. Bugamba ddamu olagule. Just a message of two words. Bwe bubaka bwa bigambo bibiri. It is here to encourage you, Buli wano kuzzaamu maanyi, but also to remind you naye tokujjukiza to do what you've been abandoning, okole ky'obadde nga tokola, to do what you've been ignoring, okole ky'obadde obuusa amaaso, to do what you have ever done before. okole kye wali okozeeko luli. And what is that? Era kye ki? I am here to tell Ndi you wano bagamba that prophesy again. tiddamu olagule. Please tell somebody next to you that prophesy again. Nibe bagambe ddamu olagule. Don't even waste time to worry yourself. Tomala na budde kweraliikirira, Don't even waste time to complain. tomala na budde kwemulugunya. That same God who did it before, Katonda oyo y'omu yakikola ku luli, that same power that helped you before, amaanyi agakuyamba ku luli, that God that raised you and brought you to where you are today, Katonda omu yakuyimusa n'akutuusa w'otuusa olwaleero, that same God that saved you Katonda omu oyo yakulokola from your sins, okuva mu bibi byo, the same God that raised you from where you used to be Katonda yakujja gye wabeeranga to where you are today, n'akuteeka w'oli leero, that same God that started a good work in your life, Katonda y'omu yatandika omulimu omulungi mu bulamu bwo, the same way he did it mu ngeri yemu gye yakikola, is the same way he's going to do it. ngeri yemu gy'agenda okukikola. If you can only do what you're supposed to do, Gwe singa okola ky'olina okukola, if you can only do your part singa okola paati yo and prophesy again. n'oddamu n'olagula. You didn't hear what I said. Tokiwudde kye nkugambye. This man called Ezekiel, Omusajja ono Ezekieri he was just like you. yalinga ggwe, Naye yali muntu ngalinga gwe. but he was a normal person like you. But one day, Naye olunaku lumu, look at verse 1. laba olunyiriro olusooka, Look at verse 1. olunyiriro olusooka. One day, Lumu omwoyo wa Mukama n'amugamba, va mu byokwesaasira, va mu bunafu, n'amusitula wangi, n'amutwala mu kiwonvu. the Holy Spirit told him, leave that place, stop being comfortable. He carried him to the valley. Ani atwala munne? Who was leading who? Kampuliraga nti omwoyo omutukuvu. The Holy Spirit. Wangi, Yes. Ezekiel yamanyi nti Mukama yateekwa okubikola. Ezekiel thought it is God who was supposed to do all this. Naye nga Mukama agezaako omulaga nti buli kye ŋŋenda okukola mulimu paati yo gy'oteekwa okukola. But God was proving him, whatever I have to do, there is your part to play. Obadde okimanyi nti buli Katonda ky'ayagala okukola mu bulamu bwo, there is a part for you to play. Did you know that whatever God wants to do for you, waliwo part nga yo yakola? Simanyi oba ompulira. Are you listening to me? Have you ever known Wali okitegedde that in everything that God is going to do in your life, nti buli Mukama kyagenda okukola mu bulamu bwo there is a part for you to play? kuliko paati ey'okuzannya? Have you ever thought about that? Wali okitegeddeko ekyo? That's why God got hold of Ezekiel. Kyobala Mukama yakwata Ezekieri. Kyobulaba ng'amukwata. That's why he gets a hold of him, Agamba omukono gwa Mukama saying the hand of the Lord gwali ku nze was upon me ne gunsitula. and lifted me. Nsaba omukono gwa Mukama gukusitula. I pray the hand of the Lord carries you Okuntwalire gye guteekwa okukutwala. to where you're supposed to be taken, Okole by'oteekeddwa to okukola. do what you're supposed to Okole do, by'otakolangako. to do what you've never done before, Okole by'obadde otya. to do what you are fearing before.
Lord. mukono gwa Mukama I pray the hand of the Lord gukunkwatire, carry you, gukunsitulire, lift you gukutwale gy'obadde otya, to where you used to okole fear, by'obadde otya, to do what you used to fear. mu linnya erya In Yesu. the name of Jesus. Ani awulira ngambeko nti amen. Say amen. Agenti omukono gwa Mukama gwali ku nze, The hand of the Lord was upon me n'antwala n'anfulumisa mu mwoyo, and carried me out in the spirit, n'anfulumisa mu mwoyo gwa Mukama, in the spirit of the Lord, n'anzissa wakati mu kiwonvu. and set me down in the midst of the valley. Wangi Yes. n'amusawa, Set him in the gamba ndi mu midst kiwonvu, of the valley. so si mu Sheraton, Not in Sheraton, so si mu New York, not in New York, so si mu Serena, not in Serena, mu kiwonvu. but in the valley. N'amugamba it's time to do some business here. Tegim kaseera kakubako kyokola wano. Nkooye obunafu bwo, I'm tired of your nkooye laziness. okulaba nga tolina kyokola, I'm tired of seeing you complacent. nkooye okulaba nga togezesangako maanyi agali mu ggwe. I'm tired of seeing you not exercising your power. Tonnawulira kye njogera. You've not yet heard me. Obadde okimanyi nti mu ggwe mulimu amaanyi g'otagezesanga. Did you know that within you there is power you've never exercised? Obadde okimanyi nti mu ggwe mulimu obusobozi bw'otagezesanga. Did you know there is capacity in you that you've never exercised? Kati bw'onoogaana obugezesa, If you fail to exercise that potential, Katonda ajja kutwala gy'onoobugezesereza. God will take you where you're supposed to exercise it by force. Simanyi bw'oli akiwulidde. Are you listening? Bw'obanga tosobola kwetwalayo, If you can't take yourself there, Katonda ajja kutwala gy'onooyigira okubuulira enjiri. God will carry you where you learn to preach the gospel. Bw'oba tosobola gibuulira nga si yakututte, If you can't preach free, ajja kutwala gy'onooyigira He ogibuulira. will carry you where you learn to preach the gospel. Ebyaddala For real. ndabyeko n'abantu abakomawo ne bampa obujulizi I've seen people come and testify ne bagamba musumba, that bishop, musumba, pastor, nali simanyi nti ndimu amaanyi agabuulira enjiri, I didn't know that I have the power to evangelize. naye mbuulidde enjiri erozera wano ebbanga lye mmazeeyo. But I've witnessed to people in Rosita the time I've been in prison. Ndabye Mukama ng'atambula, I've seen God move. omugamba oba Mukama akwongereyoko, And you feel like telling them God should take you further into the prison kubanga oli tomanyi tomanyi n'okubuulira enjiri. because you didn't know that you could evangelize. Yakulema okubuulirira ebweru, You failed to preach outside the prison, kwega n'ogibuulira eruzira. so you chose to preach within the prison. Olabye Katonda bw'ali ow'ekisa, Do you see how gracious God is? agenda n'akulaba ng'ogaanidde ddala ddala okubuulira enjiri wano mu Owino, He can see you refuse to preach the gospel in Owino here, ate nga mu ggwe mulimu amaanyi agabuulira yet you have the ability to evangelize n'amafuta agabuulira ng'ogayina. and the anointing to evangelize. Kama naga naye omuntu ono And God says that this one ndoza kamutwale gy'anaabuulirira, should be taken where they are supposed to preach. alabika ali bize nnyo 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 nnyo, I think they are too busy. obudde obuweereza Mukama They tabulina, don't have the time to serve God. tasobola bugabanyaamu obudde bwe, They can't allocate their time right n'afunako obunaakola emirimu to gye, get some time to do the work of, n'obulano n'abufissa and the other time alabe ng'akola emirimu gye. for the work of the Lord. Obitegedde? She has understood. Ono abitegedde She nnyo has mangu ago. understood deeper. Kama nfe bazibu Praise the Lord. wangi, Yes. bw'oba ogaanye okwetwala, If you refuse to take yourself voluntarily, Katonda asobola okukutwala. God can carry you there. Naye nkusabira But I pray for you nti nga Katonda tannakutwala, that before God carries you there, weetwale. take yourself there. Ndabyeko abantu abakomawo nga bagamba, I've seen people come and say, musumba, my pastor, ndabye Mukama ng'atambula. I've seen God walk on foot. Emyezi 6 gye mmaze Mulago wano, The 6 months I've been in hospital, Mulago, abantu abalokokedde Mulago awo nga ndi awo, many people have gotten saved when I'm in Mulago. n'omugamba And you tell them what? wali wagaana okgendayo, Mukama n'afuna engeri gye You yakutwalayo, had refused to go there voluntarily, so God took you there. ng'omukono gwa Mukama gwamuyoola The hand of the Lord carried ne them gumutwala. and took them there. Kati choice yiyo So the choice is yours. gw'olina okusalawo, You choose what to oba do. okikole nga takututte, Doing it voluntarily okikole nga si yakuyodde, without God carrying you by force. oba osirikire ddala omulinde akusitule nga bwe yasitula Ezeekeri. Or stay silent and he will carry you like he did Ezekiel. Gambira naye bakulinaanye Tell your neighbor, nti ogamba nno tebagamba ggwe, don't you think they are talking about you? weetwaleyo nga tebannakutwala. Take yourself voluntarily. Lwaki? Why? Mu ggwe mulimu amaanyi agatali magezese, Because within you there is power unexercised. mu ggwe mulimu amaanyi agasabira
abalwadde ne bawona. Within you there is the power to pray for the sick and they shall heal. Weetaaga kufuna lwa mukaaga ne munno oyo gw'otudde naye ne mugendako emulago nga mugenzeko olaba balwadde nga bwe mubasabira ogenda kwewunya ng'olabamu abalwadde abawona. You need to get your colleague tomorrow Saturday, go pray for the sick, they shall be healed. Tolinda kutwala wali ku kitanda Don't wait to go when you're bedridden, nga baga nti akataago keetuzze. saying the pancreas is out of order. Kumbe nga Katonda anoonya kubuliza njiri abalwadde abanaabeera nga bakulinaanya. Yet God wants to cause you to evangelize to the patients in the Naye abawulira hospital. muŋŋambeko nti amiina. Say amen. Ezeekeri wuno omukono gwamuyoola. Ezekiel was carried by the hand. Wangi Yes. Ezeekeri omukono gwamukola gutya? Ezekiel was carried. Omukono gwa Mukama gwali ku nze. The hand of the Lord was upon me N'anjoola n'antwala. and carried me N'anfulumiza mu mwoyo gwa Mukama. out in the spirit of the Lord N'anzissa wakati mu kiwonvu. and set me down in the midst of the valley, Kale nga kijjudde amagumba. which was full of bones. You don't know what this means. Tomanyi kino kikitegeeza. Gwe ne Yes. bakutwala mu kiwonvu If they take nga tewali bantu naye nga waliyo magumba. to a valley without people, but they are only bones. Kuli kugulu, guno mukono, guno gwali mutwe, kali kawanga, kuno kwali kugulu, nga magumba naye nga ga abantu abali abantu. This is a skull, this is a rib, this is a femur, but these are bones of people. N'akirambula ekiwonvu kyonna nga kijjudde magumba. He moved around, the valley was full of bones, N'agamba Mukama ondeeseewo eno. saying, God, where have you brought me? Mukama nakukola ki? Father, what did I do to you? Mukama ki ekigenda mu maaso? Lord, what's happening? Bw'onoonyeza ekifo ekyokuntwala bwena gw'ondeese wali magumba. So of all places you bring me before the bones. N'agamba ndi nkuleese. And he says, I've brought Ate you. tozze kulambula, tozze kutuwa. And you've not come on a tour. Kati tugenda kusookera ku tuwa We are going to first tour the valley, nga kwetoolooze. move around. Naye bwe tumala But after the tour, ogenda kuyiga okulagula. you're going to learn to prophesy. Kubanga obadde tolagula. Because you are not prophesying before. Kati oyigira wano okulagula. You're learning from here to prophesy. Ogenda kutonda. You're going to create. Obadde totondangako. You couldn't create Mugwe before. mulimu amaanyi agalagula. Within you there is the power to Naye obadde prophesy. togakozesanga. But you are not exercising Obadde it. togazuulanga. You had not discovered it. Ogenda gazuula lwaleero. You're going to discover Nti today amaanyi agali mu ggwe that the power in you galina bye gasobola okutonda. can create some things. Bayibuli egambye. The Bible says. Bayibuli The egambye. Bible says. Ezeekeri agamba. Ezekiel says. N'agampisaako okugeetooloola. He took me to pass by around. Kale labanga mangi nnyo mu kiwonvu. And behold, there were very many in Mu the open valley. bbanga era labanga makulu nnyo. And they were very dry. Ngambira ne bakuno nti nga makalu nnyo ate nga makulu nnyo. Tell your neighbor, they were very dry and very old. Tokyogedde nti gamba kuno nti nga makalu nnyo ate nga makulu nnyo. They were dry and very old. Kitegeeza ki ekyo? What does that mean? Nga buli kyatunulako kizibu. That everything was complicated. So complicated. Nga bizibu nnyo. Next to impossible. Nga mazima tebisoboka. Makulu nnyo. They are so old. Kitegeeza gaali galuddewo nnyo. Meaning they are taking so much time Nga there. gaameramu n'omuddo. With grass growing. Nga galimu n'ettaka. With soil in them. Ewaabeeranga obusomyo nga mulimu ttaka. Where the bone marrow was, there was soil. Ewabeera obusomyo ng'alengeramu ttaka. Instead of the bone marrow, there was soil. Nga si gajjo. They were not new. Nga gadda. They were old. Makalu nnyo. So dry Ate makulu nnyo. and so old. Ago ge yamutwalamu. Those are the bones he went to. Simanyi mbeera ki gy'olimu olwaleero. I don't know which situation you're going through today. Simanyi biki by'otunuulidde I olwaleero. don't know what is facing you today. Simanyi biki bye bikukangakanga. I don't know what is intimidating you. Simanyi mbeera ki eyo. I don't know which situation. Naye kyaliba nga we twogerera. But it's possible that as we speak, Oyina embeera you have a situation ng'eringa magumba. which is like the bones Nga makulu nnyo. that are so old Nga makalu nnyo. and so Nga dry. buli ky'otunulako In that whatever you see kiri next to impossible. is next to impossible. Kumpe tekisoboka. Ewuwo gye kitasoboka. To you it is impossible. Ewa Katonda bikyasoboka. But with God it is still possible. Katonda God talinaayo makulu nnyo does not have that it is so old era talinaayo makalu nnyo. and nothing like it. They are so Ye dry. Katonda akola
ebitasoboka. He's the God who does the impossible. Era naawe ayagala okukuyigiriza okukola ebitasoboka. And he wants to teach you how to do the impossible. Simanyi embeera yo gw'ogitendereza otya. I don't know how much you praise your situation. Ezekiel wuno yali atugamba Ezekiel was telling ti us amagumba ge baamutwalako nga makalu nnyo ate nga makulu nnyo. that these bones were so dry and so old. Naye nga Katonda yatonda eggulu n'ensi But the God of the heaven and the earth yakkiriza nti gakyayinza okubaamu obulamu, gakyayinza okuyimirira, gakyayinza okussa omuka. believed that they could live, they could still stand and have the breath of air. Ekyo ky'olaba ng'ekikalu bwe nnyo That which looks so complicated to mu you, kiwonvu kyo gy'oli, in the valley where you mu are, kiwonvu eyo gy'oli, in that valley, ekyo ky'olaba ng'ekitasoboka. that which looks impossible, Bwe ng'oli wamu ne Katonda you together with God, kigenda kusoboka. it shall be possible. All you need is to be in that valley with God. Gwe kyewetaaga kwe kubeera mu kiwonvu ekyo ne Katonda. As long as you there with God, Bw'oba ng'oliyo ne Katonda, even if it is so dry wadde makalu nnyo and so old era makadde and nnyo of long ago, era nga makadde nnyo, it is still possible. gakyasoboka, They can still join it together. gakyasobola okwegatta. The sinews can still be there. Ebinywa bisobola okuddawo, They can still assemble together. bisobola okwegatta. All you need Gwe kyeweetaaga is to be sure kwekakasa nti that in your valley, mu kiwonvu kyekyo you're not there alone. toliiyo wekka, You're there with God. oliyo ne Katonda. Are you clapping unto the Lord? Okubira Mukama mu ngalo. All you need Gwe kyeweetaaga is to be with God in your valley. kwe kubeera ne Katonda mu kiwonvu kyo. It doesn't matter how old they are. Si nsonga magoma makadde gatya, It doesn't matter how dry they are. si nsonga makulu kwenkana ki, As long as you there with God. gwe kasita oba ng'oliyo ne Katonda. Bw'oba oliyo na Katonda, If you're there with God, si nsonga makulu gwenkanawa, regardless of how old they are, makalu kwenkanawa. how dry they are, Ayatonda eggulu n'ensi, the creator of the heaven and the earth, omuyinza wa buli the kantu, Almighty, talinayo kyayita kinene. there is nothing so big for him. Olulimi lwe bayita impossible. The language of impossible, That vocabulary olulimi olwo doesn't work in heaven, telukola buggolo and it's not even there. era teruliiyo. That language, Olulimi olwo, the vocabulary called impossible, enjogera egamba nti tebisoboka, it is only limited to the world. ekoma ku nsi kwokka. Kukoma wano. It ends here. Before God, Naye mu maaso ga Katonda there is nothing impossible. teri kitasoboka, Because whatever is impossible with men kubanga ekitasoboka eri abantu is possible with God. kisoboka eri Katonda. Before him, Mu maaso ge, before mu him, maaso ge he has no impossibilities. talina bitasoboka. Talinayo kyatasobola. There is nothing impossible with Tewali him. bitasoboka. Nothing impossible. So God demonstrated how dry and how old the bones were. Kati Mukama namulaga obukalu n'obukadde bw'amagumba. And after showing him the status and the condition of the bones, Ng'amaze omulaga embeera y'amagumba gano, guess what he asked him? teeba kye yamugamba. N'agamba nti omwana w'omuntu, And he said unto me, Son of man, amagumba gano gayinza okuba amalamu? can these bones live? It is a question. Kibuuzo. Son of man, Mwana w'omuntu, can this bone live again? gano amagumba gasobola okuba amalamu nate? Ezekiel had a hard time to find a question, to find an answer. Ezekieri kyamuzibwalya okufuna ekyokuddamu. Do you know why? Omanyi lwaki? The bones were so dry and so old. Kubanga amagumba gaali makadde nnyo ate nga makalu nnyo. In human understanding, Mu ntegeera y'abantu, there was nothing that you would say about these bones. tewali kye wali osobola kulaba kya ssuubi eri magumba There gano. was no hope in them. Tewaali ssuubi mu magumba gano. And even what God was asking, Ne Katonda kye yali abuuza, I mean, it could hardly get an answer because in human understanding, Ezekiel had never seen it anywhere, seeing old and dry bones living again. kyali kizibu okwanukula kubanga Ezekieri yali talabako magumba makalu era makadde.
obukulu bwago n'obukadde bwago n'ettaka erigalimu byali bimala mumaze okulaga Ezekiel nti gano go tegakyaddawo makulu nnyo ate makalu nnyo ate nga naye talina gye yali agalabe nga gali gazzeemu ne gabeera amalamu. The status of these bones so dry and so old was enough to make him know that it was impossible. He had never seen them come to life again. Ezekiel n'afuna obuzibu. Ezekiel found it complicated. N'agamba naye ngenda mugamba that I will say nti tegasobola. That they cannot. Naye ate n'ajjukira. But he remembered. Ng'ate amubuuza ye Katonda yatonda eggulu n'ensi. That it is God who was questioning him, the creator of heaven and the earth. Atalina kyali kimulemye. To whom nothing is impossible. Omugamba otya nti tegasobola. How can you answer that it is impossible? Ng'okigamba yatonda eggulu n'ensi. The creator of the heaven and the earth. Okigamba yatonda ebintu nga talina kwatandikira nga tewalina raw material naye nga byonna biragira bulagizi ne bibaawo. How can you answer such to one who created without the raw materials? He just spoke and they came to pass. Ng'omugamba otya nti tegasobola. How can you say they cannot live? Ezekiel n'abeerawo nga tamanyi kyakuddamu. Ezekiel didn't know what to answer. Naga bwe mugamba nti gasobola agenda kungamba kale gagenda kusobola gati. And he thought if I said it is possible, he would ask me how will they live again. Kati bw'angambira nti gatandika gatya. What if he asks me how can they live? Naye ate era bwe mugamba nti gasobola. But if I said they cannot live, nja kuba neerabidde nti gwe njogera naye ye Katonda. I will have forgotten that it is God that I'm speaking to. Ezekiel chose to look for a middle answer. N'asala okunoonya ansa ng'eri wakati awo. A moderate answer. Ansa ekyokuddamu nga kiri wakati awo. And he said, Lord, n'amugamba ayi Mukama, to be honest with you, amazima, you are the one that knows. Gwamanyi. In other words, Ezekiel chose to bounce the whole responsibility to God. Kati Ezekiel n'asala nti obuvunaanyizibwa bwonna abukwata abundize Katonda. N'amugamba Mukama. And he said, God, amazima gali bwe gati. The truth is, answer. The answer. I don't have a no. Sina nedda. Neither do I have a yes. Ate sina ye. Naye amazima gali bwe gati. But the truth is, you are the one that knows it. Gwabimanyi. Because whichever way I take is very difficult. Kubanga buli kusala kwe nandisazeewo kuzibu. I cannot say it can live because I've never seen it anywhere living. Sisobola gamba nti gajja kuba malamu kuba sigalaba nkonga galamuka nate. Neither can I say it can't live because how can I say that to the Almighty God? Tesiza gamba nti gajja kuba malamu kubanga njogera ne Mukama Katonda nkimugamba ntya. Now God, kati Katonda, allow me to give you a moderate answer. Nganya nkwe ekyokuddamu ekiri wakati awo. You are the one that knows. Mukama gwamanyi. You know. N'amanya Ezekiel n'alowooza mbu akivuddemu. And Ezekiel thought he had taken himself out of the game. Era n'alowooza nti ye baamuleese kulaba movie. And he thought he had been brought to watch a movie. Era n'agamba kati Mukama akola ebiddako nze kamudolera wano ku movie nze ndabe movie yo engeri gyegenda okutambula. And he said, Lord, do what you want to do. Let me just watch and see what is happening. Mukama n'amugamba saakuleese wano kulaba movie. God told him, I didn't bring you here to watch a movie. Nakuleese kugezesa amaanyi agali mu ggwe g'otazuulanga nti ogalina. I brought you here to exercise the power that is within you that you didn't know. Mwana wa Mukama. Child of God. Wali okitegeddeko nti mu ggwe mulimu amaanyi g'otazuulangako nti ogalina. Did you know that you carry potential and ability that you've never discovered within you? Abamu ku mmwe Katonda agenda kuyingiza mu mbeera gy'ogenda okuzuulira nti bulijjo olina amaanyi g'otazuulanga nti ogalina. Some of you, God is taking to a situation you shall discover that you carry a strength and the power that you didn't know. Kampulireyo omuntu omu akiragame nti amiina. Say amen. Ye Ezekiel baamutwala mu kiwonvu. Ezekiel was taken to a valley nga kijjudde amagumba. Of dry bones. Amagumba nga makalu. So dry bones. Ate nga makulu nnyo. And old. Ne wenjogerera kati. And as I speak today, waliwo ali wano. There is someone here. Ng'oledde olina by'oyitamu. And you're going through something. Waliwo ekiwonvu mw'oli. There is a valley where you are. Nina amawulire amalungi gy'oli. I have good news for you. Ekyo ekiwonvu mw'oli olwaleero. That valley where you are today. Nga kirimu embeera ng'etunula ng'amagumba amakalu. With a situation like dry bones. Ate nga makulu nnyo. And old bones. Tokirimu nti olw'okuba Mukama akukyawa. You're not there because God hates you. Yakututteyo ng'akulaba. He took you there intentionally. Era ogendayo okwo. And you're going there. Katonda akulinamu omukono. Has God's hand in it. Okubeerayo okwo akumanyiiko. You're going there is known to God. Waliwo ensonga lwaki gy'oli. There is a reason why you are there. Waliwo ensonga lwaki olimu eyo embeera. There is a purpose to that situation. Ogirimu kubanga. You are there because Katonda ayagala ogezesa amaanyi agali mu ggwe g'obadde tozuulanga. God wants you to exercise the power that you had never discovered in you. I said, ekyo ekiwonvu mw'oli. That valley where you are, Katonda akimanyiiko. God knows about it. Ate akirinamu omukono. And he has a hand in it. Lwakuba mmwe. Just that you people. Ate mbagamba nnyo. And I always caution ate you. nakati mbagamba. And I'm now reminding you lwakuba mmwe. that
most of you, mulowooza you think buli mbeera yonna that for every situation setaani yabeera agireese. is the devil's responsibility. Bwe batyo bwe baabasomesa That is how you are taught. baabagamba buli ekibaawo That whatever happens to you, setaani it's the devil, Satan, setaani Satan, setaani setaani oluusi mumuvunaana ne by'atakoze. Sometimes you blame Satan for no reason. kati wanani yatwala Ezeekeri mu kiwonvu? Now, who led Ezekiel to the valley? nyamba onziremu. Answer me. ani yatwalayo Ezeekeri eno? Who took Ezekiel to the gamba nti valley? omwoyo The spirit. bamututte kukola ki? Taking him to do what? tebamututte kufiirayo, He didn't go there to die. tebamutte kuba mukama amuwalana, He didn't go because God hates him. tamututte kubanga mulinako akasajja ku mutima, Not because God is envious of him. tamututteyo kubanga amubonereza, He wasn't taking him to chastise him. amututte kugezesa amaanyi Ezeekeri agali mu ye g'atazuulanga. He was taking him to exercise the power that was not used in Ezekiel. waliwaayina engalo n'azikubira mukama. Clap for the Lord. n'amubuuza n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu amagumba gano gayinza okuba amalamu? Oh, son of man, can these bones live again? Ezeekeri n'alowooza nti bw'amuwa ansa eri wakati kati awo aba akivuddemu. Ezekiel thought that if he gives a moderate answer, he will have survived. nenziramu nti ayi mukama katonda gw'omanyi. I answered, oh Lord God, you know. amugamba sokoleka okwanjala emikono. And was like, no, don't quit, don't give up yet. tolowooza nti okivuddemu. Don't think you're out of this. wulira ekyaddako mu lunyiriri oluddako. Listen to the next verse 4. naŋŋamba And he said unto me, lagulira ku magumba gano. prophesy upon these bones. ani ateeka okulagula? Who must prophesy? ku katonda ne Ezeekeri ani ateeka okulagula? Is it God or Ezekiel? wangi Who? katonda n'agamba Ezeekeri God was telling Ezekiel nti nze ayogera naawe, that I that is speaking to you, nze katonda I am the Lord. nalagula dda I prophesied already ku ntandikwa from the bwe beginning, nali nga ntonda ebintu ebyo. creating everything. bwe nali ntonda ebintu byo When I was creating everything, nayogera bwogezi ne bibaawo, I just spoke and they came to pass. nalagira bulagizi ne bibaawo. I just commanded and they were. bwe namala okubitonda After creating them, ate naawe wennyini and you yourself, ne nkutonda, I created you. ate n'ofuna ekigambo kyange. And you received my word. bwe wamala okufuna ekigambo kyange Having received my word, naawe wafuuka katonda, you became God. kubanga nabayita bakatonda abo abajjirwa ekigambo kyange. Because I called them gods who received my word. oba obadde tokimanyiko mwami Ezeekeri, If you didn't know Mr. Ezekiel, naawe oli katonda you are a god, lwakuba totondanga. just that you've never created. olina amaanyi agatakozesebwanga, You have unused potential agalagira ebintu ne bibaawo. to command things to happen. olwaleero mwami Ezeekeri, Today, Mr. Ezekiel, kati gwe ogenda okutonda, you are going to create. nakuleese kutonda, I brought you here to create, nakuleese ogezesa amaanyi agali mu ggwe, to try the power that you carry within you. nakutonda ng'oli I katonda, created you as a god kubanga nze ndi taatawo. because I'm your father. bwe mbanga nze nkuzaala, If I am your father, embwa ezaala mbwa, the dog gives birth to a dog. enkoko ezaala nkoko, Chicken gives birth to chicken. ente ezaala nte, A cow gives birth to a cow. katonda azaala katonda. God gives birth to a bwe mbanga god. nze nakuzaala, If I'm your father, muggwe mulimu DNA ey'obwakatonda. within you, you carry the God DNA. osobola okutonda ebintu ne bibaawo, You can create things and they shall be. lwakuba obadde okaaba ne wotateekwa kaabira, Just that you cried in the wrong places, ng'okoowoola nze buli kaseera, calling upon me all the time. naye nga ne muggwe nateekamu amaanyi Yet within you there is the power agalagira ebintu ne to bibaawo command things to happen gw'obadde tokozesanga. that you didn't use. kampuliraga nti amiina. Say amen. katonda n'agamba Ezeekeri, God told Ezekiel, nakuleese kugagezesa, I brought you to exercise and apply. nakuleese okole kye nakola ku ntandikwa bwe nali nga ntonda ensi. I brought you to do what I did at the creation of the world. nalagiranga bulagiza ebintu ne bibaawo, I just spoke and things happened. nalagula enjuba n'ebaawo, I spoke the sun into existence. n'endagula ennyanja n'ebaawo, I spoke the sea into existence. n'endagula ensozi ne I zibaawo, prophesied the mountains to existence. nalagula ebintu ne bijja mu existence, I prophesied things into existence. nalagira ennyanja ne I zibaawo. prophesied the seas to kati ate bwe happen. namala naawe And after you, ne nkusizaamu omukka, I breathed the breath. gwe kitonde kyokka, You are the only creation. gwe kitonde kyokka You are the only creature ekirina DNA ya katonda. that has the God DNA.
kubanga ebitonde ebirala byonna Because all other creatures, bwe nali mbitonda when I was creating them, byo nalagira bulagezi I just spoke. naye bwe gwatuuka ku ggwe But when it came to you, bwe nabala okubumba ettaka having molded from the dust, ne njawuza kwekyo ekyali mu nze I got part of what I had in me ne nkitepositinga mu ggwe and I deposited it in you. kubanga bwe namala ekitonda Because after creating ne it, nkwata akamwa ka adamu I got Adam's mouth ne musizaamu omukka and I breathed air oguva mu nze from within me. nolwekyo obulamu obuli mu adamu Therefore, the life within Adam bwatoolebwa ku katonda was part of God's life. yatoola ku bubwe He got part of his life n'agira bw'ati and transferred, breathed into Adam. ekiri mu adamu What is in Adam bakiyita zowe is called the God kind of life, Zoe. zowe Zoe. zowe means the god kind of life Zoe kitegeeza obulamu obwa Katonda. katonda yasena ku bubwe ejiiko God got part of his life n'awummuzaako mu adamu and deposited in Adam. kati ate we twogere Now, as we speak, ye gwe atudde wano you are the one seated here today. wangi Yes. ekyo embuzi teyakifuna A goat didn't receive that. bayibuli tena wegambira ne baatuka okutonda embuzi ne bagisizaamu omukka The Bible doesn't say that a goat received the breath of air from God. yo yafuna mpewo eneeyita It received the normal oxygen yegiyamba okubeerawo to help it live. gwe But for you, toli bwotyo you're not like that. toli bwotyo You are not like that. gwe ekikuyamba okubeerawo What helps you to live? era ekikufuula ow'enjawulo What makes you special ku mbwa from the dog, ku mbuzi from the goat, ku nkoko from the chicken, ku nsolo from the ku animals, binyonyi from the birds? gwe etayipu y'obulamu obuli mu ggwe ne tayipu y'omukka oguli mu ggwe katonda yayawuza ku gugwe bwe yagira bw'ati The kind of life and breath you carry came from God when He breathed in you. nolwekyo mu ggwe So within you, mulimu obwa katonda there is God in you. mulimu embala ya katonda There is the nature of God in you. mulimu ekikula kya katonda There is the nature of God in you. olina n'obusobozi obutonda You have the ability to create. kati katonda bwe yali atwalidde ezekeri mu kiwonvu agezese ategere ekyamuweebwa The reason God had taken Ezekiel to the valley to exercise what he had received. nze mbuuza So I'm asking you, wali otegeddeko nti osobola okutonda did you know that you can create? wali otegeddeko nti ebigambo byo bitonda Did you know that your words can create? wali otegeddeko nti akamwako katonda Did you know that your mouth can create? ate olunaku lw'olikimanya The day you shall know that, ogenda kutandika n'okwegendereza akamwako obutamala gakakozesa you shall be careful how you use your mouth. akamwakako katonda Your mouth is creative kubanga mu ggwe because within you mulimu embala y'obwa katonda eyateekebwa mu ggwe okuva ku ntandikwa there is the identity and the nature of God placed in you from the beginning. omwoyo oguli mu ggwe yayawuza ku gugwe The spirit within you came from part of God. kale kampulireyo omuntu agambako nti amiina Say amen. naŋŋamba nate nti lagulira ku magumba gano And he said, prophesy upon the bones ogagambe nti ayi mu amagumba amakalu and say, all you dry bones, muwulire ekigambo kya mukama hear the word of the Lord. agamba magumba He's speaking to the bones nga makalu that nnyo are so dry naye nga makulu nnyo and so old. amagumba nga tekuli matu Bones without the ears. tekwaliko matu There were no ears. naye ng'ate agagamba muwulire But he was speaking that here. wangi Yes. amagumba gaali magumba nga tekuli matu They were just bones without ears. naye ng'ate ezekeri yagala gawulire But Ezekiel wanted them to hear. wali okitegeddeko Did you know nti n'ebitalina matu tusobola okubiwuliza that even things without ears can listen to wali you? okitegeddeko Did you know nti osobola okulagira embeera ne ziwulira that you can speak to the situation and they shall osobola hear you? okulagira endwadde ne ziwulira The sicknesses can hear you. osobola okulagira emizimu ne You giwulira can speak to the demons and they shall hear you. osobola okulagira ebbanja eryo ne You liwulira can command the dead to hear you. osobola okulagira by'otayagala ne bitandika okuwulira You can command what you don't desire and they shall hear you. lwakuba ggwe obadde tomanyi ky'oyina Just that you didn't know what you carry era nga tokikozesanga and you are not exercising it ne before. katonda akwewuunya But God is amazed at kubanga you obuyinza bwe yakuwa because the authority He gave you, tobukozesanga you've never wabula exercised, weemulugunya but you bwemulugunya just complain, okaaba bukaabi just crying. ekiri mu ggwe tekikolanga You've never utilized what you carry. ezekeri nagani bw'ati bw'ayogera katonda Ezekiel says, thus says the Lord, bw'ati mukama katonda bw'agamba thus says the Lord, amagumba gano you bones, nti laba ndiyingiza mu mmwe
omukka. Behold, I will cause breath to enter into you. Ndiyingiza omukka mu mmwe. I will cause breath to enter into Kale you, muli babalamu. and you shall live. Kale muli babalamu. And you shall live. Olw'omukaaga lugamba. Verse 6. Katulabo bagamujeemera. Let us see whether they disobeyed. Katulabo Let bagajeemera. us see if they disobeyed. Era ndibateekako ebinywa. And I will put sinews, Era ndireeta ennyama ku mmwe. and I will bring flesh upon you, Era ndibabikako eddiba. cover you up with skin, Era ndibateekamu omukka. and put breath in you. Kale mulimanya nga nze Mukama. And you shall know that I am the Lord. Ani awulidde ngambeko nti amiina. Say amen. Wali okitegeddeko nti osobola okwogera n'ebitawulira ebitandika okuwulira. Did you know that you can speak to things we cannot hear and they can hear you? Ekikutawaanya nkimanyi. What is bothering you, I know. Ogamba musumba matu banaasiŋŋaana nga njogera. You say, Bagambe nti ndi mulalu. Pastor, if they find me speaking, would they call me mad or crazy? Osobola okwogera ne poloti eyo eyakulema okuzimba n'oyimirira n'oga nti ndi kuzimbamu ennyumba. You can speak to that plot where you fail to build. Say, I shall build a house in your plot. Ngenda kusimamu omusingi. I shall dig the foundation Nkuteekemu kalina. and place a ng'ate flat yandabirwamu. that is of glass. Era olinyuma. And you shall be Era ennyumba good. eribeera wano. And the name shall be here. Osobola okulagira. You can command. Ebintu byonna by'olaba mu mubiri All the things that you see in the physical byatandikira mu mwoyo. began in the spiritual. Buli ky'olaba ekiriwo Whatever you see existent kyatandikira mu butabaawo. began non-existent. God just believed Katonda yakkiriza bukkiriza and he spoke n'ayogera, and they came into existence. nabyo ne bibaawo. The sea you can see, Ennyanja gy'olaba, the lakes you see, amayanja the g'olaba, rivers, emigga, the mountains ensozi, and everything, na byonna they were not in existence. tebyaliwo. The Bible says Bayibuli egamba God just believed and he spoke. Katonda yakkiriza bukkiriza He n'ayogera, spoke of them out n'abyogera ne bibaawo, and they came into nabyo existence. ne bibaawo. What you never knew. Gwe tomanyi You never knew that that same type of life, nti obulamu kyekika, obulamu bwe bumu bwe butyo, the Zoe life, obulamu obw'obwa Katonda is within you. It was deposited in you. buli mundamu gwe bwakuteekebwamu, And it can start to create things era busobola otandika otonda ebintu instead of complaining. mu kifo ky'okwemulugunya. Ani awulidde ngambeko nti amen. Say amen. Verse 7 say, Olw'omusanvu lugamba, when Ezekiel spoke like that, Ezekiel bw'ayogera bw'atyo, the Bible say, so I prophesied as I was commanded. awo ne ndagula nga bwe nalagirwa. That is the difference between you and Ezekiel. Eno y'enjawulo wakati wa Ezekiel naawe. That's the only difference between you and Ezekiel. Y'enjawulo yokka wakati wa Ezekiel naawe. For him, when he was commanded, Ye bwe yalagirwa, he did what he was commanded to do. yakola ekyamulagirwa okukola. Kati gwe, But for you, ekisinga okutawanya y'emputtu. what bothers you most is being stubborn. Kwatira ku mutwe gwa neighbor omugaye nti emputtu. Touch your neighbor, say being stubborn. Obutakola bikugambiddwa. Failure to obey instructions. You don't obey instructions. Gwe togondera biragiro. You don't obey what you've been taught to do. Togondera kola bye bakugambye kola. Buli kaseera weefula mugezi. You think you're intelligent and wise. You reason is so much. Gwe ebintu obireasoninga nnyo. Oyogera nnyo. You speak a lot. Oreasoninga nnyo. You reason a lot. Weefula nnyo omugezi. You think you're so You intelligent. don't want to do what you've been taught to do. Toyagala kola kikugambiddwa kola. And that's why you are still like that. Kyobola okyalinga bw'oli. That's why you are still in your situation. Kyobola okyakwamidde mu mbeera yo. Kubanga oli mukakanyavu. Because you are stiff-necked. Bw'onookendeza ku bukakanyavu. So if you obey and become willing, N'otandika okukkiriza ebikugambiddwa. and you choose to believe what has been instructed, N'otandika okubissa mu nkola. and you begin to apply Nga bwe baabyogedde. as you've been instructed, Ogenda kutandika okulaba results mu bulamu you bwo. shall begin to see results in your life. Ezekiel is telling us, Ezekiel atugamba, so I prophesied as I was commanded. awo ne ndagula nga bwe nalagirwa. Ate gwe osooka kutuuza kakiiko. But we first sit a committee.
Nsooka bitwala mu lugambo. You take to a meeting and inquire. Buli kyeboogera kisooka kikubaganyako birowoozo. Whatever they tell you, first debate about it. That's the difference between you and Ezekiel. Yakati wone Ezekiel. Ye agamba nti ekyabireeta okubaawo. For he says that they happened yalagula nga bwe yalagirwa. because he prophesied as he was commanded. What do you lose to start to do what you've been told to do? Ofiirwa ki bw'otandika okukola ebikugambiddwa okukola? Bayibuli egamba. The Bible says, Bwe munaagondanga munalyanga ebirungi if eby'ensi. you're willing and obedient, you shall eat the good of the land. Let me tell you, child of God, Kankugambe mwana wa Katonda, all you need to do bwe kye weetaaga okukola is to obey. kwe kugonda. The Bible says that without faith, no man, no woman can please God. Bible egamba awatali kukkiriza tekiyinzika, teri ayinza sanyusa Katonda. Now, many of us, we don't know what faith is all about. Kati bangi tetumanyi okukkiriza kye ki. Faith Okukkiriza is nothing si kintu kirala kyonna but obedience. wabula obugonvu. Say it louder. Faith. Kyogere nnyo, okukkiriza. Faith Okukkiriza is nothing si kirala but obedience. wabula bugonvu. Faith Okukkiriza is obedience. bwe bugonvu. When you choose to obey God, salawo okugondera Katonda, you not only do what makes sense to you, tojja kola byokka ebikola amakulu gy'oli. even though things that do not make sense, as long as they have been told to you by God, you will still do them. N'ebyo ebitakola makulu gy'oli kasita aba Katonda yakulagidde ojja kubikola nabyo. Katonda bw'aba yagambye If it is God who has spoken, n'ebitakola makulu gy'oli nga n'amagezi go tegabitegeera nga ne mubongo bwe tebijjabyo kasita ozuula nga Mukama yakigambye ogenda kikola. even the things that don't make sense, you can't conceive. Once it is God, you shall do. Bw'oba onoosanyusa Katonda, If you are to please God. Bayibuli egamba nti ewataba kukkiriza tewali asobola kusanyusa Katonda. Bible says without faith it is impossible to please God. Kati gwe bw'oba olinda kukola ebyo byokka byokka ebijja mu magezi go, So if you only want to do that which you can reason in your brain and understand, then gwe togenda kukolagana na Katonda. then you shall not relate with God Era ne kibayita okukkiriza kyerabire. and forget about the issues of faith. Ani awulidde ngambeko nti amiina? Say amen. Kye bayita okukkiriza What they call faith kugonda. is obedience. Bw'otandika okugonda, Once you choose to obey, n'ebitajja mu magezi go Katonda bw'aba yabikulagidde osobola okubikola. even that which does not make sense to you, you can do and perform. Do you know what it means? Omanyi kye kitegeeza? Do you know what it means? Omanyi kye kitegeeza? For Jesus to tell Simon Peter that get your foot out of the boat and step it on water. Yesu ogamba Simoni Petero yekigere mu lyato okirinyise ku mazzi. Do you know what it means to get your foot out of water and you out of the boat and you step on the water and you start to walk on the water? Omanyi kye kitegeeza okujja ekigere mu lyato n'otandika okukisa ku mazzi n'otambulira ku mazzi. Where had Peter ever seen this before? Petero yali akirabyeko wa? How was that making sense, by the way? Kyali kikola makulu ki mu bulamu bwe? Was it making sense in physics? Kyali kikola makulu mu physics? Was it making sense in biology? Oba kikola makulu mu biology? Where was it making sense? Amagezi gaaliwa mu ekyo? Under which subject? Mu subject ki? Is it mathematics? Byakubala. Was that making any sense? Nga kikola amakulu. No sense. Nga tekikola makulu. But let me tell you another thing. Naye ka mbagambe ekirala. When it comes to faith, Bwe kituuka mu by'okukkiriza, faith is nothing but a risk. okukkiriza tekulina kwe kuli wabula okweteeka mu katyabaga. Faith is obedience, Okukkiriza bugonvu, but also faith is putting your life at a risk for God. naye ate kwe kussa obulamu bwo mu katyabaga ku lwa Mukama. As long as it is God who has said it. Bw'aba Katonda yakyogedde. Wali awulira ngambeko nti amen. Are you listening? Say amen. Katonda God anoonya bakkiriza, is looking for believers, anoonya balina kukkiriza, those who have faith, bayagala okukolagana nabo, to relate and work with them, abasobola okulagula nga bw'abagambye, those who can prophesy as he has commanded, so singa research bw'abagambye. not according to the research. Ezekiel did not say that. He has not said it, so I prophesied as I had researched about it. Ezekiel tegamba nti no nendagula nga bwe nali nnoonyereza. That's not what he has said. Si bye yayogera wano. He has not said, and I prophesied as I had researched about it and realized that it's going to be possible. Teyagamba nti no nalagula nga maze okubinoonyerezaako nga nkizudde tebigenda soboka. Is that what he said? Bw'ayogera wano. He said, so I prophesied as I was commanded. Nti awo nendagula nga bwe nalagirwa. Olunaku lw'onootandika okukola ebikulagiddwa
ogenda tandika okulaba enjawulo mu bulamu bwo. That day you shall begin to do as what you've been commanded in the instructions. You shall see the results in your life. Owulidde bingi naye okola bitono. You've had many instructions but you do little. Buli kaseera ojja mu church You always come to church n'owulira ebipya. and hear something new. Okuwulira owulidde nnyo. Yes, you've heard a lot, Okussa mu nkola kwe kwagala. but application has Buli failed. kaseera oyagala okuwulirayo You ekirala. always want to hear something new. Naye nga bye wasembayo okuwulira byo wabikola. But did you apply what you last heard? Oba oli muwulizi buwulizi bwa kigambo. Or you are just a hearer of the word? Ekigenda okuleeta enjawulo mu bulamu bwo si byebyo by'owulidde. What's going to cause a difference in your life is not what you've heard, Wabula ebyo by'owulidde n'obissa mu nkola bye bigenda okukyusa obulamu bwo. but that which you've heard and applied is what is going to change your life. Kale ekyo singa nfunyeyo abantu nga babiri abakiwulidde. I wish two people have heard that. Wandyagadde nkikuddiremu. Can I repeat it for you? Ngambye I said, ebigenda okukyusa obulamu bwo whatever is going to change your life si byebyo by'owulira. is not what you hear. No. Ebigenda okukyusa obulamu But bwo what's going to change your life si byebyo by'owulira. is not what you hear, Wabula by'owulira ate n'obissa mu nkola. but only those things that you hear and apply. By'owulira n'okola The things that you hear and do bye bigenda okukyusa obulamu. are what will change your life. Sobola okulya ayagambako nti amin. Say amen. Ezekiel is telling us, Ezekiel atugamba, so I prophesied as I was commanded. awo nendagula nga bwe nalagirwa. Learn to prophesy Yiga okulagula as you have been commanded. nga bw'olagiddwa. Don't just listen and listen and listen and listen and gather a lot of information and write a lot of books of things that you have never implemented. Tomala gawulira n'owandiika ebitabo n'ojjuza ebitabo naye ng'ebintu tobissa mu nkola. That one alone will not change your life. Ekyo kyokka tekijja kukyusa bulamu bwo. And guess what happened? Era teba kyabaawo. And as I prophesied, Era bwe nalagula, oh my goodness, there was a noise. ne wabaawo eddoboozi. And behold, Era laba a shaking. ekikankano ky'ensi. And the bones started to come together. Amagumba ne gatandika okwegatta. Bone to his bone. Gumba ku ggumba linnaalyo. Wanji? Yes. Wanji? Yes. Under whose power? Wansi w'amaanyi gaani? By whose power? Mu maanyi gaani? By Ezekiel's power? Mu maanyi g'Ezekyeri? By the power of the Holy Wabula Ghost. maanyi ga Mwoyo Mutukuvu. By the power of God. Lw'amaanyi ga Katonda. Let me tell you something. Kambeeko kye mbagamba. Let me tell you something. Mbeeko kye mbagamba. The moment you will learn to do your part, bw'onooyiga okukola paati yo, you will cause God to do his part. ojja leetera Katonda okukola paati ye. The prophesying is yours. Okulagula kukwo. The shaking of the bones. Naye ate okukankana kw'amagumba gano, The moving bones. n'okutambula kw'amagumba okwegatta, The moving of the bones. okutambula kw'amagumba gano, The causing the bones to meet each other. n'okugaleetera okwegatta gumba ku And gumba, joining each other ne geegatta wamu, may not be yours. kuyinza obutaba kukwo, It could be for God kuyinza okuba kwa Katonda and his power. n'amaanyi ge. All what he needs from you Kyokka kyakwetaagako is for you to do your part. kwe kukola paati yo. Prophesy as you have been commanded. Lagula nga bw'olagiddwa. Gukola part you, Just play your part. and God will do his part. Katonda n'akola paati ye. Just do your part, Gukola bukozi paati yo. and God will do his part. Katonda n'akola paati ye. In everything that God wants to Bwe do, Mukama kyagala okukola, there is always a part for you to play. bulijjo waliwo paati eyiyo. Have you identified what your part is? Ozudde paati yo Have you yeriwa. tried to do your part? Ogezaako okukola paati yo. Have you done your part? Okoze paati yo. Once you do your part, Bw'okola paati yo, God will do his part. Katonda ajja kukola paati ye. Whatever God wants to do, Buli Mukama kyayagala okukola, he wants to do it with you. ayagala kikola naawe. Ayagala gatta magumba naye ayagala mukikole babiri. He wants to bring these bones together, but he wants to do it with you. Please do identify your part in that thing. Tegwezuula paati yo mu kintu kino. Identify
your part in that project. Zuula paati yo mu project eno. What is your part? Paati yo yeeriwa. What are you required to do? Ki ekikwetaagisa okukola? What are you supposed to do? Ki ky'oteekeddwa okukola? Do your part. Kola paati yo. And God will do his part. Ne Katonda n'akola paati. Come on, somebody say amen. Gamba amiina. Ezekiel kati ali mu kwewuunya. No, Ezekiel is wondering. Even Ezekiel is wondering what's going on. Ne yeewuunya ki kigenda mu maaso. Naye wano we twogera naye yali alaba firimu. But as we speak, he was watching a movie. Owulire bw'agambye. See what he says. Mwanange Zawula omusambo olabe. Verse 7. Wano naye yali alaba firimu. For he was watching a movie. So I prophesied as I was commanded. Awo ne ndaggula nga bwe nalagirwa. Bannanga as I was prophesying. Awo we nali nkyalagula. There was a noise. Ne wabaawo eddoboozi. And behold a shaking. Era laba And the bones came together. amagumba ne geegatta. Bone to his bone. Buli gumba ku gumba linnaalyo. Nga Ezekiel alaba movie. Ezekiel was watching a movie. Ogenda kulaba amagumba bagagenda okutambula mu bulamu mu linnya erya Yesu. You are going to see bones come together in the name of Jesus. Ogenda kulaba byotalabanga. You are going to see what you've not seen before. Ogenda kulaba byobadde olowooza nti birimu bulamu nga biyingiramu obulamu nga bitandika okutambula. Going to see what didn't carry life to have life and they shall Ani awulira move. ngambeko nti amiina. Amen. Do your part. Kola paati yo. Ebyamagumba okutambula birekere Mukama. The bones coming together, live to the Lord. Can I hear somebody say amen? Gamba amiina. Hallelujah. Hallelujah. You see verse 8. Laba olw'omunaana. Indeed as I looked. Era we nali nkyatunula. Awo ne ntunula. Indeed as I looked. Era laba. Behold. Nga kuliko ebinywa. The sinews. Omubiri ne gujja. And the flesh came upon them. Eddiba ne ligabikako waggulu. And the skin covered them above. Eddiba ne likola litya? The skin covered them. Number 1 amagumba ne geegatta. So the bones came together. Number 2 ne gagendako ebinywa. So they received the sinews. Number 3 ne gagendako skin oba eddiba. And the flesh came upon them. Ezekiel n'abiraba. And Ezekiel saw. N'akuba akaluulu. And he celebrated. Ani awulira n'akuba akaluulu. And he celebrated. N'aga kino sikirabanga. Saying, I've never seen this before. Ne kugendako eddiba. And the skin came upon them. Omubiri ne gujja. The skin covered Ebinywa them. ne bijja. The sinews came. Omubiri ne gugendako. The flesh came. Eddiba ne ligendako. And the skin covered waggulu them. Naye But nga temuli there was no mukka breath mugo in them. Wangi? Yes. Koze ebitali mu mukka tubiyita tutya? What do we call those things which have no breath? They are dead. Luli tubadde tulina magumba kati tulina ki? Previously we had dry bones, but we now have dead bodies. Buli ekitali mu mukka tukiyita tutya? Whatever is without breath is called a dead body. Mulambo. A dead body. We twogerera oluganda Ezekiel. As we speak, brother Ezekiel Kati alina emirambo mu kiwonvu. has dead bodies in the valley. Wangi? Yes. In other words, now he has another problem Kitegeeza afunye ekizibu ekirala of having emirambo. ekyokubeera n'emirambo. The project is halfway done. Project ekomye wakati. Yes, something has happened, Kituufu waliwo ekibaddewo but it is not complete. naye tekiwedde, tekituukiriziddwa. Gamagumba gegasse, The bones have come together. ebinywa ne bigendako, The sinews have come. omubiri ne The gugendako, flesh has come. n'eddiba ligenzeeko, The skin has covered. buli kitundu kya mubiri kwekiri, Every body part is present, naye temuli mukka. but there is no breath. Project halfway The done. project is halfway done. Ekitawaanya abaana ba Katonda basinga obungi. What bothers most children of the Bwe Lord? nnaayogera kino ne mukiwulira ne bwe ntuula If you hear this, sitting alone will be enough ne for bwe me. nkomaawo. I will end there, it will be enough. Abaana ba Katonda basinga obungi ekibatawaanya What bothers most people era ekibamazeemu and amaanyi what has discouraged you obulamu bwabwe is that their life bwetooloddwa ebintu ebitondeddwa naye nga tebissa. is full of things that have been created but they don't have the breath. Tebali ku zero They are not on zero, naye ate mu kiseera kye kimu but at the same time, tebalina kiddako. they don't know what to do next. Ebinywa byagendako, The sinews came, omubiri kweguli the flesh is present, naye temuli mukka. but there is no breath. Nze mbuuza, I'm asking,
ebinywa nga bigenzeeko with the flesh nga n'omubiri and gugenzeeko the sinews n'eddiba nga kweriri and the skin, naye ng'omukka gwe gutaliimu but with no breath. abo abantu osobola kukolagana nabo otya How can you relate with such people? era osobola bakozesa ki What can you use these people era for? basobola kugasa batya How beneficial can they be? nakugambye dda I told you, abaana ba katonda bangi most children of the Lord, ekisinga okubatawaanya what bothers them the most balina ebitawedde is that they have unfinished balina projects, ebyagendako ennyama things which have the biriko flesh sikiini and the skin, magumba go the geegatta bones are together. n'obujulizi ne bawa They even testify. n'obujulizi baawa They even testified, naye temuli mukka but there is no breath. kyamagero kya mulambo It is the miracle of a dead body. wangi Yeah. do they testify Bajulira. yes they have something to talk about Kituufu balinako ebyokujulira. but kibaweerako obujulizi kino engeri gye kigasa But is their testimony any beneficial? not so much Nedda tekigasa nnyo. and many of us Era bangi ku ffe we are at that level tuli ku ddaala eryo we tubeerera n'ebintu where we have things nga temuli mukka that have no breath. wangi Yeah. and some of us we are even already complaining Era abamu ku mwe tulina kwemulugunya. naawe oli mu kwewunya olina ekitali mu mukka You wondering you have something which has no breath. mukama yakola God performed, naye ne kisigalawo mu kkubo nga but it tekiwedde was halfway done. nga temuli mukka The project has no breath. nyenya ku neighbor akulinaanye nti nga temuli mukka Shake your neighbor, say, there is no breath. nga kyagendawo naye nga temuli mukka It was started, but it has no breath. magumba geegatta naye temuli mukka The bones came together, but there is no breath. ebinyaku ebiri naye omukka temuli They are sinews, but no breath. ntegeeza obuyigiriza obwo obutaliiko mulimu I mean that education without a job. tolinnya ku zero You are not on zero, naye maama but ate olinga oli ataasomerako you ddala look like the illiterate person. empapulo zirina You have that degree, this naye qualification, omukka temuli but no breath. wali awulira Are you listening to me? siwulira Are you listening? nga wafumbirwa Where you got married, naye ng'omwana yagaana but no child in the marriage. bufumbo weebuli You have the marriage, naye temuli mukka but there is no breath. bwe twogerera ng'otandise okubeera frustrated As we speak, you're being frustrated. so nga luli wakuba akaluulu Yet you always celebrated we wafumbirirwa when you got married. naye kannaawe tokyabitegeera But now you don't understand. gamba musumba You're saying, Pastor, musumba Pastor, musumba Pastor. ebinywa byegatta The sinews came together, omubiri gwagendako the flesh came upon them, n'eddiba lyagenda and the skin covered them. naye musumba But, Pastor, kiki kino mukama kye namukola what did I do to the Lord? ngera ninga ali ku zero It looks like I'm on zero. nga temuli mukka There is no breath. omukka bwe gutabaamu When there is no breath, era tewali nnyo kisobola kgenda mu maaso nothing much can go forward. era obanga atakirina You look like someone without, omulimu ng'ogulina naye nga tegugasa where you have a job but it is not beneficial. paasipooti ng'ogirina naye ng'era temuli visa You have a passport but without a visa. ng'ogyeko eri gye wateekamu eyo ettake Apart from that Turkey passport, ali nayo ne bakoonerayo engolo and they tortured you from there. nuga ne musumba paasipooti nagifuna naye nga temuli mukka You say, Bishop, I have the passport but there is no breath. driving permit ngiina naye musumba nga nze envuuma sina kyenvuga nze envuuma I have the driving permit but I make the sound of the car. I don't have a car. nze njira vuum I'm the one. nga temunali mukka You drive with your mouth but you have no breath. gwe tunulya neiba akulinanya engeri gyatunulamu Look at how your neighbor looks. obulamu olaba bulimu omukka obwo Do they look like they have the breath of air? wangi Yeah. so nga yalokoka But they are born again. kwokulokoka yalokoka Yes, they are saved. Yeah. talinga mukatuliki They are not like the Catholic. kwokulokoka yalokoka Yes, they are saved. talinga They are musiraamu not like the kwokulokoka Muslim. They are yalokoka saved. ali betabetako They are better. tali nnyo ku zero They are not on zero. naye gulabamu omukka But do they have breath? obulokole bulabamu omukka Is their salvation having the breath? nangirira katonda I declare, akukyalire may God visit you. katonda May akukyalire God visit you. nangirira I pray, mukama akyalire obulamu may bwo God visit your life ateeke omukka and bring the breath mu ebyo ebitabaddeemu in mukka that which was mu lifeless. linnya erya In yesu the name of gamba Jesus. nti amiina Say amen. omanyi lwaki Do you know why?
kubanga bayibuli egamba For the Bible says, nti Mukama Katonda bw'agaba omukisa when the blessing of the Lord, bw'akola ki that the blessing of the bw'agaba Lord, omukisa the blessing of the Lord ate tagatta buyinike wamu nagwo. adds no sorrow with it. Lwaki waliweeredde ekintu obujulizi naye nga kiri half baked half well done weekiri naye timuli mukka? Why would you testify about something which is halfway done? It is present but with no breath. Ennyumba wagizimba mwagizimba negaana okuggwa You built a house but you didn't finish the house, ate nga ne kapito wammwe yamumalawo. and it consumed your capital. Kati naawugolaba nnyina gwe njogera naye I'm speaking to someone now. sente zonna ze balina eza kapito All the money for the capital baazizimbamu nnyumba was used to build a house, ate nayo negaana and it okuggwa. was not finished. Temuli madirisa, There are no temuli windows, nzigi, there are no doors. half well baked It is half baked. half well done. Chikomye wakati. Ate eri ne basigala nga bapangisa And they continue to rent, ate nga ne sente zaggwera eno yet they lost all the capital in the house, obulamu ne bukaluba. and life becomes hard. Omubiri mweguli, The sinews are present, ebinywa byagendako. the flesh came. Wali awulira? Are you listening to me? Omubiri gwagendako, The skin is ebinywa available, byagendako, the sinews available, amagumba the geegatta, dry bones came together, naye omukka but the breath nga temuli. is not available. Katonda atuula mu ggulu, The God in heaven, Katonda asaasira, the God of mercy, Katonda ayamba, the God of grace, Katonda addiramu abantu the be. God of second chances, Akuteera omukka mu kikyo, give you the breath, kigolokoke kitambule, let it rise and walk, kitandike okukugasa, that it may benefit you, kitandike okugasa. that it may benefit Ani you. awulira ngambeko nti amiina? Say amen. Abamu balina relationship Some have relationships zaakula bwe zityo. which are like that. Relationship weeri The relationship is available naye temuli mukka. but with no breath. Bulaaza tasalawo, The brother does not decide. yakakudeetingira emyaka ena. He has dated you for 4 years now. Myaka ena 4 years. I bw'akyakwetegereza. hear he's examining you. Kale bambi akwetegereza. He has examined you for real. Wangi Yeah. abamusula ku masimu. Some of you are on phone all night. Oli agamba nti yagenda okuwasa ate abeera mu ggwanga ddala. The one who promises to marry you is in another country. N'osula ku ssimu. So you call the whole night. Yes. Yeah. 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 Yes. 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 Yeah. 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 No wonder mugenda mu office ne mwebakirayo. The thing when you say you go to offices and sleep at your workplaces. Ab'omu office banaatera kugoba weebaka osumagirira mu office kubanga osula ku ssimu nga bakudeetinga. They are about to fight because you sleep in the office, because you're dated on phone all night. Kudeetinga si gwe kwali badde okubinima mu kudeetingira emyaka 5. Dating good and be wrong, but dating you for 5 years. Relationship weeri n'emamba kirabika temuli mukka. The relationship is available, but there is no breath. Nsaba Katonda ateekemu I omukka. pray God gives you the breath. Ani awuli agambe nti amiina? Say amen. Gamba nti ayi Mukama Say, oh Lord, bw'ayaleeta omukka mu magumba that ago. brought breath in the dry bones. Amagumba gange galeetemu omukka. Bring breath in my bones. Bizinensi ogiyina naye masa meereere. You have the business, but no stock, it is empty. Wangi? Yeah. Gwe tunulayo olabe. Look at your business. Gwe tunulayo ku bizinensi yo. Look at your business. Mu masa mulimu bibokisi naye nga n'ebibokisi byereere gwe wabiteekateekawo. In the shelves, there are empty boxes. You just placed them there. Mutayagala kuswaza linnya lya Mukama. You don't want to embarrass the name of the Lord. Ogwe ndiko ofune ebibokisi biteeketeeke mu maduuka mu madaala awo. You get empty boxes placed in the shelves Mbwe erinnya lya Mukama lireme okuswala. to protect the name of the Lord. Abantu mbwe baleme kulaba nti edduuka lyakala. That people may never know that the shop is empty. Bizinensi weeri, yes. Yes, you have the The business. business is there, Business weary, naye temuli mukka. but there is no breath.
nsaba Mukama Katonda I pray to the Lord akuddiremu to come through for you. ateeke omukka Bring breath ku magumba go to your bones agageegatta that came together, agaliko ebinywa that have sinews, agaliko ennyama. that have flesh. Mukama akuteeremu omukka May God give you the breath, akuteeremu obulamu give you the life, ateekemu obulamu put life mu linnya erya in Yesu. the name of Jesus. Amiina. Amen. Yes. Olw'omwenda lugamba lutya tuve wano. Verse 9 says, Awo naŋŋamba then he said unto me, nti lagula empewo. prophesy unto the wind. Kola otya? Prophesy. Lagula empewo. Prophesy Ani agamba ani? to the wind. Who says who? Ani agamba ani? Who says to who? Siwulira ani agamba ani? Who says to who? Nga tonneemulugunya nnyo, Says, before you complain, nga tonnayomba nnyo, before you quarrel, nga bwe walagudde luli, like you prophesied back then, nga bwe walagudde. like you prophesied previously, Era nakati bw'oba olagula, prophesy the same way. kola paati yo. Do your part. Nze ŋŋenda kukola paati yange. I will do my part. Nga tonnayomba, Before you quarrel, nga tonneemulugunya. before you complain, Remember how you did it the other time jjukira engeri gye wakikolamu ku luli, and do it again. ddamu okikole nate, Do it more. ddamu okyongeremu, Do what you did. kola kye wakola ku luli, Try it out again. ddamu okigezeeko, Do it again. ddamu okikole. Ngambye I say, gamba ne ba do it tell again. your neighbor, ddamu okikole. How did the bones come together? Amagumba gaakuŋŋaana geegatta gatya? You came in the valley when the bones were not together. Wajja mu kiwoovu nga tegakuŋŋaanye, But now you have caused them to come together. naye kati ogaleetedde okuŋŋaana okwegatta, The sinews are there. n'ebinywa kwebiri, The body is there. n'omubiri The kweguli, flesh is there. n'olususu kweluli, The skin is there. n'olususu kweluli. Okay, what Yeah. is not there is the breath. Ekitaliwo gwe mukka. Then why are you complaining? Kati lwaki weemulugunya? Why are you worried? Lwaki weeraliikiridde? What happened to that same God that helped you to do it the first time you did it? Kye kyatuwa Katonda yakuyamba okikola kuba kikola omulundi ogwasooka. Katonda yalazeewa yakuyambye okituusaawo. Where is the God who brought you that far? Kubanga naawe wekiri naawe nawo tekyaliwo. Because that current situation was not the same before. Nina yawulira. Are you listening to me? Neyo level kwe kyali tekyaliko. It was not at that level where it is today. It was God that helped you to bring it to that level. Yali Katonda yakuyamba okituusa wekituuse. It was God that helped you to bring the bones together. Katonda yakuyamba okuŋŋaanya amagumba It gano. was God that helped you to put the flesh on it. Katonda yakuyamba okuleeta ennyama. So the worry is for what? Kati lwaki weeraliikirira? Why don't you trust the same God who did it the other time to do it again for you? Lwaki tokkiriza Katonda yakikola luli addemu akikukolere nate? Complaining is for what? Okwemulugunya kwaki? Quarreling is for what? Okuyomba kwaki? Worrying is for what? Lwaki weeraliikirira? The devil is a liar Sitaani mulimba and his mother-in-law. wamu ne nazaala we. Why don't you remember Lwaki tojjukira that even that little that is there now nti n'akatono akaliwo olwaleero was not there? tekaaliwo ku luli? Thank God. Katonda mwebaze. Thank God Katonda yeebazibwe for the bodies olw'emibiri that do gino not have the breath. egitalina mukka, That do not have the breath. emirambo egitalina mukka. Thank God for the bones Mukama yeebazibwe that olw'amagumba have come together. agaakuŋŋaana. Thank God for the skin. Mukama yeebazibwe olw'olususu Thank God for the sinews. n'olw'ebinywa. And after thanking God, Ng'omaze omwebaza, believe God kkiriza Katonda to take it on another level. kitwale ku ddaala eriddako. Come on, somebody say amen. Gamba amiina. Ayakikoze luli He who did it then nakati akyasobola okukikola. can do it again. Ayakulokola He who saved you akyasobola okuyamba. can help you. Ayakutuusa wano w'oli He that brought you this far akyasobola okwongerayo. can carry you further. Leka tomubuusabuusa. Don't doubt God. Tobuusabuusa Mukama. Don't doubt God. Mwebaza olwa w'oli. Thank Him for your current level Okkirize Mukama olwa next level. and believe God for your next level. Awo n'aŋŋamba And He said unto me, lagula. prophesy. Lwaki oyomba? Why do you quarrel? Lwaki weeraliikirira? Why do you worry? Lagula nate.
Prophesy again. Lagula nate. Prophesy again. Lagula omwana w'omuntu. Prophesy, son of man. Ogambe empewo nti. Say to the wind. Bw'ati bw'ayogera Mukama. Thus says the Lord. Katonda. God. Nti jangu. Come. Okuva eri empewo ennya. From the four winds. Ai omuka. Oh breath. Ofuwe ku bano abattibwa babeere balamu nate. And breathe upon these slain, they shall live. In other words, prophesy again. Somebody shout it louder. Prophesy again. Tell your neighbor. Prophesy again. Instead of crying, instead of weeping, instead of screaming, instead of complaining, prophesy again. Prophesy again. What happened to the prophesy? How did it come to the level where it is today? It is because you obeyed God and you prophesy. How have you forgotten so quickly? How have you forgotten that it's God who has brought you that far? Believe that same God. Do what you have ever done. If it means to prophesy again, prophesy again. The same faith that worked for you the other time is going to work for you again. That same God, the same grace, the same grace, the same mercy that helped you the other time to put together the bones is going to help you and bring breath into that dead body. That dead body is going to walk. That dead body is going to stand. I say, what was a dead body? It was so costly. You know, dead bodies are so costly. You can't transport them. You have to buy a coffin, rent a pickup. It consumes a lot of energy. In that if you prophesied and it receives the breath, it would work and you would save the energy. Tell your neighbor, your dead body needs the breath. Tell your neighbor that corpse needs the breath. If you're tired of carrying it on your head, prophesy the breath. It shall walk on its own. It shall walk on its own. Say amen. Have you understood this? I said that your corpse needs the breath to move on its own. As we speak, it is a burden to you. Some businesses are like corpses. Those who see you admire, but you know what you're going through. The business became a liability. You pay to sustain the business. It is like a dead body. I prophesy the breath upon that business. Say amen. There are marriages which are like dead bodies. Where you married, but the brother you have to buy an underwear for him. He even asks, do you have soup today? Give me more soup. You say, good. I thought I'd married to survive, but this one I have to dress. Jesus come through for me. Oh. He asks, do you have some sauce? Yet he didn't buy the sauce. I pray for the grace of God to intervene in that marriage, that it may go forward. May your corpse receive the breath. Because corpses are expensive to transport. I said your dead body receive the breath in the name of Jesus. Say amen. Some of you have children.
wazaala kufuna ssanyu naye maama ng'oli mu nnaku yennyini. You gave birth to joy, but it is sorrow. Mwana yaweza dde emyaka 3. The child is 30 years already. Okyamugulira underwear. But you buy their underwear. N'ogula empale. You buy the trousers. N'ogula essaati. You buy the shirt. Essimu yo n'agikola me to you. And you know they share data with your phone. Wangi? Yes. Nogamba yini bannange essajja lino eryawezedde emyaka 3. Like God, this man is 30 years. Ngenda kuliriisa paka ddi? How long am I going to feed him? Emyaka 3. 30 years. Eryandibadde likuleetera amata ewaka. It's supposed to bring you milk at home. Naye ggwe olina oddiriisa. But you have to feed him. Olina okulisuuza. You have to accommodate him. Lwakuba toyagala byogera ku muliraano. Just that you don't want to speak about it in the neighborhood. Nawe byakutamaatama dda. But you are fed up. Wangi? Yes. Wangi? Yes. Nangirira. I declare. Katonda ddira ekyo ekitali mukka kiyingizeemu omukka. God bring the breath to what has no breath. Katonda ddira ekitali mu mukka. May God get what is lifeless akiyingizeemu omukka. and bring the breath. Naye wulira ekyama we kiri. But listen to the secret. Omukka bwe guba gunajja. If the breath is to come, it has to start with you. kinatandika naawe. You are the one to prophesy. Bw'alina okulagula. Tandika okubiragulako. Begin to prophesy upon them. Teekako omukono ku mulimu gwo. Lay hands on your job. Lagula. Prophesy. Katonda agenda kuleeta empewo. God will bring the wind. Baawo muteekeko emikono. Lay hands on your husband. Oyinza n'ekikola nga yeebase You can do it ekiro. when he's asleep. N'ogamba ayi Say, Mukama. Father God, Ndagulira ku musajja ono abeere musajja owa I ddala. prophesy he becomes a real man. Saagala kubeera nakikuwangala. I don't want a duplicate. Njagalamu omukka. I want a breath in this man in the name of Jesus. Lagulira ku bizinensi yo. Prophesy upon your business. Obumu buweereza. Some it is ministry. Buweereza. The ministry. Wamanga magumba gennyini. It is real dry bones. Kale nga bumenya. Where it is a burden. Nga bumenya. Where it is a burden. Oh. Katonda teyakuyita kwetikka mulambo. God didn't call you to carry a dead body. Nsaba ekyo ekitabaddeemu mukka. I pray for that which didn't have the breath. Kiyingiremu omukka mu linnya lya Yesu. Receive breath in the name of Jesus. Kyetambuze. So that it can move. Kiyimirire. So that it can stand. Lifuuke ejje eddene. To become a great mu army. linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Prophesy again. Lagula nate. God will do his part. Mukama nakola party ye. Get on your feet. Yimira ku magulu go. And the Bible said, Era Bayibuli egamba. so I prophesied Bwentyo ne ndagula. as he commanded me, Nga bwe yandagira. and the breath came into them, Omukka ne gubayingira. and they lived Ne babeera balamu. and stood upon their feet, Ne bayimira ku bigere byabwe. an exceedingly great army. Ejje lingi nnyo. Army to fight a battle. Ejje erirwana olutalo. The battles that you've been having, Entalo z'obadde ng'olina they are going to be fought, zigenda kulwanibwa. because this time Kubanga ku luno your dead bodies are turning into a great army. emirambo gyo gifuuka ejje ddene. I said the battles that you've been having Ngambye entalo z'obadde ng'olwana this time are going to be fought, ku luno zigenda kulwanibwa. because that which has been dead Kubanga ekyo kibadde ekifu is going to stand as a great army, kigenda kuyimira ng'ejje ddene and it's going to fight for you. kikulwanirire. Ani awulira ngambeko nti Say amen. amen. Time is coming. Akaseera kajja. Time is coming. Akaseera kajja. Today, Olwaleero as I am speaking, wenjogerera. you are the one that is working for money. Gwakolerera ssente. You are the one that is working for money. Gwakolerera ssente. Time is coming Naye akaseera kajja when you will not work for money anymore, nga tojja kuddamu kukolera ssente but money will work for you. naye nga ssente ze zikukolera. Money will work for you. Nga ssente ze zikukolera. Time is coming Kaseera kajja when you will not be working for money anymore. w'otaddamu kukolera ssente. That is when money will be working for you. Awo nga ssente ze zikukolera. So shall it be in the name of Jesus. Kinaaba bwe kityo mu linnya erya Yesu. Let it be. Kibe bwe kityo. Take him kono. Raise up your hands. Gamati Mukama. Lord God, Eno enjiri ng'ebadde yange. this message was mine. Nyinayo emirambo egyetaaga okutambula. I have corpses that must walk.
egitalimu mukka. That have no breath. Nkwebaza kubanga go wanyamba. Thank you because you helped me. Naawe wendi Mukama. To where I am. Naawe bwentuuse. To how far I have come. Amagumba go wagagatta. You brought the bones together. Ennyama go wagireetako. You brought the sinews. Ebinywa go wabiteekako. You brought the flesh. N'omubiri n'oguteekako. You brought the skin. Naye Mukama. But Father, nga temuli mukka. there is no breath. Nkwegayiridde Taata. I beseech you. Gwayakola biri. You that did then. Ayakola biri. You who did then. Na kino gwoba okikola. Do it this time. N'omukka gwoba oguleeta. Bring the breath. Weereza empewo. Send the wind. Weereza omukka. Send the breath. Leka obulamu buyingire. Let life come. Mu ekyo ekibadde kyafa. In what was dead. Mu linnya erya Yesu. In the name of Jesus. Amiina. Amen. Ani ayina engalo azikubira Yesu bannange. Clap for Jesus.